na buli kati bannayuganda batandise okuvaayo okulaga engeri abasajja gye bafutyankamu akalulu k'ennaku z'omwezi nga 15 na omu ku bannayuganda abawangaalira ebweru ng'ate yali ku ground ate abadde musaale nnyo mu nsonga y'akalulu kaneeno avuddeyo n'atubuulira obukodyo abasajja bano bwe bayitamu okuba nga bafutyanka akalulu abasinga na buli kati kebeewuunya engeri Museveni yafunamu obululu bwe baamuwa okuba nga yawangulira ku bitundu 72 ku buli 100. Omukyala Patricia Sewungu akuleetedde engeri abasajja bano gye babbamu akalulu kano. Vas Strange kwoli tambuza video katukomewo. Yagambye nno agenda kunkuba mmalirize ali mawale nze sikuwa nze Patricia ndi one woman army wanu singo sikuonako ankubako ya nekongola tolina kyosobola kunkuba kirinsuula ze natolokeka nga n'emyaka 14 n'ennyingira ekibuga. What are you talking about? What are you going to talk that I don't know? I have written a whole book about my messed up life. Kati kiki kyogenda okunkuba? Bring it on. Bo mpulire nkuba mpulire nti Sewungu tatusaaga wamma. Thank you so much candidate wankansiriko omulala ateese tetwagala muntu yenna abuzaabuza abantu. Kyembuuza wamma na question okusinzira ku engeri gye nkutegeddemu ogamba tetuli we are not ready yet okola ki okujjako Museveni cause yakola ayina emirandira mingi nnyo. We need to first make a strong foundation. Is that okujjako Museveni is going to take a while. It's going to take a little. Olaba aba South Africa okujjako abazungu it took over. Mandela was in prison for 27 years. Tetusobola gamba save the north. no? I cannot tell you that it is impossible, but also I cannot give you hope that it is tomorrow. Okitegeera? I can only tell you that we need to organize ourselves. Buli wokola walabako film gye bayita no retreat no surrender. Waliwo babakuba ne muddayo ne mutuula again and re-strategize. Akalulu ka 2021 twaina only 6 months to organize National Unity Platform. Ne tujja n'ababaka 58. 2026 twabadde tugenda kuyingiza ababaka abasukka mu 100 singa tebabbye. Ekyo ndakyo ayagala okitegere Museveni yajja n'agamba ajja tumalawo. Nabba enziba ate gye yabbyemu yabadde eragira ddala Abannayuganda ng'ebataddeko emmundu on the boat, on the heads. This time we babadde babba tebabbye with the fear, babbye with impunity. Nti kubanga no we're muting aina echo. We're muting. This time we babadde babba Katongali Julius na followings akaluluke akalubaga. I was watching. Bamubye live. Tekyabaddeko ekyo kati kyabadde kuyiikiriza. Okitegeera? So we are now going back. Katekeko nti kye baakoze Katongole kyamunyiizizza era ali ready to do anything okujjako Museveni. Yes. Olw'obulumi lwe babuyiseemu. Yes. Ye bimu ku byatutwala mu kalulu. Katongole kye bamukoze was rape. Molesting him. Because akalulu ke bakabba live. Tebabba Katongole koka. Map media bamubye. Aba MP bangi nnyo bababye. Waiso bamubba. Muwanga Kivumbi bamubba. Butamaguzi bamubba nnyo. Obululu bungi nnyo bwe babbye. Nga obviously abantu bano bawangula. Okitegeera. Naye this time Bannayuganda basirise njagala okitegeere Saved Nora. When somebody is quiet, do not take it for granted, my brother. Ugandans are like a time bomb. Ugandans are tired ekirungi n'abali mu government mwennyini bakoowu. Kati now we need to go back on the drawing board. President waffe needs to go back. First of all, tuina bano ensi zino zinaggwano. EU, America, United Kingdom is one of the biggest problems. We now need to go back on the drawing board. Kati tutuuse ku stage babuuza mwagala ki. Nejjukira ntino balina terms zaabwe.
Bayinamu ebintu ebitategereka baagala ensi Uganda ebeere open ku bisiyaga tubiteeke mu banka tubiteeke ku nguudo abaana basomesebwe ebisiyaga mu kirasi. Mujjukira nti Trump yajja n'agamba Museveni babadde bamuwa ssente z'ebisiyaga. Era jjukira nti abaana babadde bakola ebisiyaga ne bakola n'embaga ne beefuula ababakutte naye tewali abakwata. Era mwebali bayitirivu. Era it is a whole recruitment in Uganda governed and protected by the government of Uganda. Museveni yennyini because he knows how much money comes from the LGBTQ. Era one day we were stopping ebisiyaga Museveni ne Kibiru yakijjayo. Kati bwa kuteekako boots on the ground nti kiriza ebisiyaga. Kyetutagenda kukkiriza because at the end of the day Uganda is a sovereign country. Ebisiyaga is not the problem of Uganda. Tekibangako problem ya Uganda. Ekizibu kya Uganda madwaliro, masomero, nguudo, rule of law, musolo n'ebiringa ebyo. So tuwaliwo muntu yenna kati now we need to go back on the drawing board tubuuze bana abasajja Museveni mumulemezzaako kiki kye mwagala. Mujjukire nga mmaliriza njagala omuntu omulala ateese oba alina ekibuuzo ambuuze. Transition eyagala okuleeta Muhoozi eri almost done. Who is stopping it is Robert Kyagulanyi Ssentamu nammwe aba National Unity Platform. Abatula wano ku TikTok ne musimba amakanda ne mugamba nsereko no ali mawale temutusinikirako mannyo baagala kuba divertinga. Lwaki bakuba ekintu lwaki bajja wano batukonvisinga fe tugende mu dialogue fe abatali mu makomera bagende mu komera. Kaba TikTok mu dialogue tukwataganira mu. Why don't they go to prison? Why are they convincing us? Why are they using a lot of energy to convince us? Chibabuze mukola fe tukola ku byaki fe kwanze tuli mu komera. Bagende mu komera basaba abasibe oyagala dialogue nti ye gwe nga bakuteeka ku list because na ku time ya Olivia Lutaya abamu baagana abala ne bagenda mu dialogue si kyekyo Julius. Kati lwaki ffe batukonvisinga abali ku TikTok lwolo yaffe mu kino erichi tolaba nti batudiverting baagala kutujja ku mulamwa. We need to stick. On Wednesday president waffe agenda kubeera ku panel eya Geneva Summit tubakoowoola platform zonna kwolwo olunaku tewaliiwo kirala kigenda kwogera mpozi n'ekirala ky'ensembyayo. Mwoyo gwa ggwanga alabika yaseseetuseemu tujja kusooka tumuweemu ka break. Nsigadde nga ndi Patricia tatadde nje. Mbadde ngamba nze weebale kwogera Patricia. Nzikiriza naawe nti buli muntu agende mu kooti ayagala tetugaana kubanga bwe tugaana tuli democratic tetulina gaana tetulina kuyimirirawo ne tugamba no forever. Naye nze mbadde ndowooza this is my opinion ku nsonga y'abasibe nze gye ndiko ennyo. Abaana abo bagenda bata Museveni bamutuulidde nnyo talina kyakukola. Bagenda bata baagala tebaagala. Addewo paundi 10 nti abasibe nga 10 we batateebwa mu mwezi gumu mbawadde paundi 10 bagenda bata because EU tebagenda bata because tebalina kyakukola. EU ebataddeko boots on ground era sente za stoppingiddwa already. I have full information on that. Bagenda bata anti beekazanga enkoko emere ensanafu. Kakati bagenda bata naye bayinza okuyita mu stages nnyingi. Kati ffe aba NUP tekitukwatako oba tuyingira mu negotiation oba tetuyingira naye kino babadde bakikolanga kateeso kibatuuliridde nnyo. Naye nga Mami Dami NUP eri kiriya tegenda teesa na Museveni ku byabasibe. Ulira Lukwago ulira sinnakugamba nti egenda kuteesa nkugambye my opinion government egenda kuta abasibe. Tekyetaagisa NUP kugenda mu negotiation bwe mubanga nga oba tezaagalibwa oba zaagalibwa tekyetaagisa naye abaana bagenda bata ontegedde Lukwago. Naye ensonga endala gye ŋŋamba nti bambi abaana bano baluddeyo nnyo. Ono gwe mugamba Minister Honorable agambye nti siri Uganda nze nsobola okuliraga kamera n'oweewuunya naye ekisinga nze mbadde mu makooti nga mbeerayo kati gwe tomanyi
nze mbeera makomera ekiko nagendayo emirundi ena eruzira mbadde ŋŋendayo n'Ebesigye kaaliyo mbadde ŋŋendayo nze ebyo tebinvaako abafiiriddwa abaana mbikola behind this kwegamba n'ekirala teweetaaga kubeera Uganda oba toli Uganda nyinza okuba nga sibeera Uganda nga naye nze ate ŋŋendayo n'okusinga omuntu ow'e Uganda naye nze ekinnuma ku mutima kiri kimu emyaka ena gye tumaze twalibadde tulina kye tuvuddeyo nakyo abaana bano balwanira baveeyo nga nkomekkereza nze mbadde nsaba we wabeerawo abaana nti bavaayo priority yaabwe bambi bave mu kkomera Katongole waliyo lwe twasemba okugenda ekitalya abaana bano twaduka ne tubasiibula ne batubuuze bano ekyekigenda mu maaso nga bali anxious naye bwe twatuuka obbasiibula baagenda ne beegatta bonna mwenda ne tukuba ekidirisa tubasiibule nga tebatuliiko nga balinganga abagamba kwegamba tusaasire bambi abaana nze ekkomera siribeerangamu nina omutima ogufumiitiriza ogulumirira omuntu nga bamusibye naddala e Uganda nga bwe kiri Demikiza mwanyinaze muli olwo olinga gamba mbu ffe Abannayuganda tetufaayo ku baana be baasibwa oba be basibye olowooza ffe tetufaayo twagala babeereyo nedda eyo ye my judgment oba ojagala oba tojagala Bruce nze nkugambye tetukoze kimala singa twali tutaddewo embeera tetukoze ki kubanga bwe tunayo ngaffe linda demi katono ngaffe Bannayuganda oba nga baliida ba NUP era bwe kibanga baliida ba NUP anti wulira bwe kibanga baliida ba NUP kikye batakoze kuba ffe tulaba they've done everything in their powers nga bwe balina okukikola naye it's so far it's not working out so kakati ekyo kyogera ngo osinzira ku Bannayuganda saayagadde tudde mu bya emotional nze mbadde mbagamba tutunuulira abaana baffe baveeyo bannange Demikiza katono baveeyo twegayiridde tetukubye mavivi ku ttaka Katongole nsaba y'eddakiika 2 biringanga kubeera ku step mother n'akukuba ate n'amaana n'akugamba jangu neetondere tokaaba Demikiza abasibe n'abagambe Demikiza ekintu kiri bwe kiti abaagala okuvaayo mu kkomera ekifo ky'okujja ku TikTok tukonvinsinga nti abantu tubakolere dialogue mugende mu kkomera mune lisiti ayagala omukolera dialogue mumukolere atayagala kumukolera dialogue mumuveeko Patricia Katono nsaba eddakiika 2 because I have many engagements ezinkutte Katongole nsooka okukulisa akalulu kuba lwaki nsabye eddakiika 2 strictly kuba bino ebibuuziboozi ebitulumya emitwe sebo nja kwebaza ayanire ddi yakwanjudde omu ku basonze ssente tutte baana basatu aba Bobuyanga abaweerera era byonna biri in line tewakyali kyemubanja nze John Kera wembisanga amuvumako nja kumusimwerabira kwani followinga CEO musoke mumuleke engeri gye yasisetusemu kati kyembadde ŋŋamba Katongole kansooke nkulisa akalulu nja kusaba omukulu Ssekiranda yemyutingeko kuba noise ennumya omutwe Ssekiranda myutinga ssebo so discussion nziwuliriza era simanyi muzimu guli ku Bannayuganda ate nno sister wange Demikiza gwentera okulaba nga asomesa revolution asomesa politics mukyala mugezi ne bw'abanga naye aseeseetuse ye ŋŋenda mu addressinga abala sijja ba addressinga kindeetera okulowooza nti n'abantu bendowooza nti bagezi baategeera struggle gye tulimu nti nabo tebaagitegeera kikye tugamba struggle yonna walina okubaawo abasibibwa struggle yonna walina okubaawo abattibwa struggle yonna walina okubaawo abafa struggle yonna walina okubeerawo abaavuwazibwa omuntu yenna ebiboozi bino byempulira kinnuma nnyo ku bantu be mbadde nsuubira nti baategeera struggle
nti nabo they are following a bandwagon either kulabikako ku mitimbagano nti kati agiwadde omuliro nange kino kankyogereko kyekiriwo mpulira nga n'ennaku ennuma kyemuva mulaba nga nsabye eddakiika ntono kuba waliwo ebiboozi nze byenkooye omuntu yenna nga wategeera struggle gye tulimu n'ojja wano n'okaaba obuziga bw'ekirogombwa abaana mu makomera abaana kindaga nti struggle twagikwasa abantu amalebe amakalu ate nga ge gagyogerera ku mitimbagano ekyo kya bulabe nnyo ku bantu b'ensuubira nti baategeera struggle gye tulimu ekyamazima okusibibwa tegugenda koma okuttibwa tekugenda koma leero bw'ojjayo ono enkya bazzaayo omulala okuggyako ng'abamu mutugamba struggle tubiveemu tukkirize Museveni atufuge ne kafamire ke paka last omuntu yenna avuga ekiboozi ekyo tukkiriza nti amateeka e Uganda tegakola ekyo ge mazima ne bwe tumala okumanya nti amateeka tegakola kiki tulina okukola kubanga bw'ogamba abantu mubateeseze mubajjeyo deni obo bagambye mubateeseze bagende bambale ebisaati ng'ebyassaanya gwentera okulaba ng'ayambadde ebisaati bya yera awanika ebigalo ng'ali eri ewaluuna mu biru beevuma ne fuulufiga nga bwe yamukozesa bwe kiba nga ze nteeseganya ze mwogerako si kibalinaako buzibu nkimanya mwaseeseetuka abasinga temuli mu struggle mwagiviirako ddala ate ne struggle temwagitegeera kubanga omuntu atalina musango omuteeseza ki era owaayo ki era bw'omala oyo muteeseza for example Bobby Yanga mukwano gwange n'avaayo ng'ate era njagala aveeyo kuba talina musango mbubakirize kuli bagaini mutegete sereka abagamba mbubakirize kuli bagaini nanti ekyo ne free bagaini bwa nakina akiseemu bakkirize bagende bakolere NRM kuba bonna be bateesereza tubalabye ba endinze bagenze kuwanika bigalo group yonna twagiraba bwe kibanga egyemiramwa anja kutuula ku social media abantu abagamba nti ba struggle nga byebiramwa bye bakola nga balinga be baloze n'entulira n'ono omusajja we South Africa omusajja omukulu eyeeyita President Simani ng'ali awo akaaba obuziga bw'ekirogo bannanga abasibe tobeerangako mukomera bannanga ennywenywenywenywe abasibe kaabulengane tetwagala muntu yenna bamusibe abantu aboogera ebiboozi ebyo musooke mugambe ba addressing oyo yasiba abantu abasibira ki okuvuganya Museveni gwafuuka musango kiki batugambe kimu nti okuvuganya Museveni musango mukkirize mukolere Museveni then ate abasibe bammwe yeyo emboozi gyenjagala gye babeera boogera baleme kwebuzaabuza nga bayita ebbali era Demikiza muganda wange nkimanyi byokoledde struggle bingi naye ebino ebiboozi ndaba onafuye nnyo struggle temuli sympathy tuveemu bannanga abaana bambi tebakusibangako omanye ekkomera bwe liruma eyo ye struggle okuggyako nga mwe muli mu kirala maliriza katongole kulikayo mwami John kakiyiseewo kano katini nti ffe kye twasazeewo abatusomye history amakomera kati tugenda gafuula nago part of us fe abaana babasibe tujja basomesa Demikiza twetaagayo oadoptingeyo omwana omu oba owaayo kyowadde oba ogamba nze Patricia Redempa naye ekintu ky'okugamba nti tugende mu pre-bargain bamachete babaddeyo emyaka 6 bo tubakole ki ate be batta ba John Bosco Kibalama bo kati tunaaba negotiatingira tutya bannange ate bamnyalwanda wa Demikiza ayogera ki katono nnyo bagundi bano be bakwata tochi ne bazikuteeka ennyuma bakole ki. Let me tell you, your dignity. Let me tell you, my brother. Okimanyi ntino kye bakoze babi balinga bamusibye nga 30 years. Dignity yeyo nabagikute ne bagisiba. Temwategedde kinnabaga tugenda mu negotiation bagenda bata nga Museveni tugamba kugenda mu negotiations Demikiza then katono nnyo Demikiza nga maliriza ogambye bajja ba releasinga kituufu kubeera tebalina musango
simanyi oba gavumenti wayogeddeko ddi nayo neekubulira lwene basumulula kuba bamacete bamazeeyo emyaka 6 biraba ebigenda mu maaso. Please ebigenda mu maaso byebi kyomanyi mwedde mikiiza mukuba struggle kati ne mugikubira mu script ebigenda mu maaso obiraba biriwa. Johnny K saagala onzizeeyo ogenda n'ojja n'oyagala obeere ku ekyo. No ekyo mazima okuba struggle. Ata essimu yange nkubire sigenda kuwa wano platform kujja amazima okuba struggle nkumanyi video zo zonna nziraba mwenna abali mu kigendo naawe ezizo nziraba nze ate nkola video simanyi oba omugati gubatuga kati nkukutta awaluma okuba struggle nkimanyi video zo nziraba oba onziraba weeyongera okuziraba nange kambeko kyenteesa mukyala Demi nange kanteeseeko ebitalinansa Honorable Katongole nange kanteese abakulu bakakkane bannange Mukyala Demi Kiza ali ku mulamu omutuufu mukyala mulwanyi weyongere maaso esemu kirabika yoyo gwe mmanyi kuba tuvudde wala naye wadde okaseeyo mukyala muteesa